Essula ey'omukaaga. Nze omuweereza wo omwesigwa. Pawulo yakomawo bulungi ku nsi y'aboobwe ng'alina ne diguli. Ku kisaawe ky'ennyonyi e London yavaayo mu ttumbi, kyokka ennyonyi yawonyuka emisinde n'ekamala kubanga obudde bwagenda okunyiimulamu buti ng'ali Ntebe. Era bwe yawulira ng'ab'omu nnyonyi balanga nti batuuse Entebbe, emmeeme yamutyemuukirira. Yajjula ebirowoozo. Yali takakisa bulungi nti essimu gye yali akubye ewa kitaawe yagifuna, kubanga eyo ye yali esunya kubeeka nti yali wa kutuuka ku lunaku olwo. Bwe baagifuna, baani abaali bazze okumulinda? N'omukulu Bazibumbira yalimu? Ate bwe yavaawo n'alowooza ku buwanguzi bwe, yayagala asale amagezi afune engeri gy'anaalaga abantu nti omusomo yagukuba oluku ku mutwe kyokka nga tayogedde. Yayagala ayambale ekijoowoowo kye ekya diguli ng'afuluma ennyonyi, kyokka ate ekyo ne kimukwasa ensonyi. Yayagala akwate ebbaluwa ye mu ngalo waakiri bategerere ku ekyo nti yayita, kyokka nga si bangi abaali bajja okukissaako omwoyo. Era emmeeme yali ekyamuwoleza ennyonyi n'egwa. Mu kufuluma yasalawo yaba asembayo era bwe gwali. Wabula bano abaali bazze ku kisaawe okumulindirira, buli muddugavu yafulumanga ne bakuba mu ngalo n'okulaya ku buluuli n'okukaliriza nti wuuyo Pawulo! Kyokka buli gwe baakubiranga akaluulu bwe yabasembereranga ne balaba nga si ye Pawulo, olwo ate ne babambira amuli emabega. Bazibumbira ne nnyina Pawulo baalaba omwana waabwe tebamulaba, omwoyo ne gutandika okubaceekeera. Nnyina yali atandise okujja ebiyengeyenge nga takyatunula n'eri nnyonyi. Yagenda okuwulira ng'abantu basaanukudde enduulu etawulirwangako. Yagenda okutunula mu kisaawe bw'ati nga ku mulenzi. Kyava abuuka ate naye n'asaanukula enduulu enzibu nti wuluululuulu yoyo ddala. Nga bamaze okumulamusa baalinnya mmotoka ne ziseeyeeya okutuuka ewa kitaawe Bazibumbira. Ekyali eyo kyali kinyeenya magi. Ab'ekika bonna baali bakuŋŋaanye, baafumba ne bakamala ettooke lulata, emimmonde, omuceere, amayuuni, balugu, nandigoya, endaggu, omugoyo, nakati, ejjobyo, ebinyeebwa ebirimu akati k'akaganda, entungo, leero naamenya ki oba naaleka ki? Baafumba ebirungo byonna, entujjo kata ereke n'emmese, obuwuulu. Wayitawo mbale Pawulo n'agenda ku kibuga okunoonya emirimu. Mu butuufu waliwo kampuni n'ebitongole bya gavumenti ebiwerako ebyali bumuyise okugenda okubiraba amangu nga yaakatuuka. Baasi Pawulo gye yalinda yali yaakatuuka, awo we yalindira essaawa 2 buzenkya. Ye Pawulo yatuukawo ng'ebula eddakiika 5 okuwera 2. Yali ayambadde essuuti ye eya wuulu nga ne munda ataddemu basikooti nayo nga ya wuulu. Awo ku sitenseni yasangawo abantu bangi era n'abalala abaali bawulidde ku ttutumu lye. Bonna baamwetooloola nga bwe bamubuuza ku bye yalaba e Buzungu. Yagenda okujjukira okutunula ku ssaawa nga ziri mu 4. Era yali atandise okweraliikirira nti osanga bbaasi yali emuyiseeko ng'akyali mu ya Ssebadduka ng'amba emboozi. Wabula Nalwanga yamugumya nti bbaasi eyo yadde yali ya ssaawa 2 naye bw'eba eyanguye ejja 6. Pawulo yatandika okuggwaamu essuubi era buli ddakiika 5 yakeberanga ku ssaawa. Kyokka era Nalwanga yamubbirako nti nno bambi ne bw'enejja yali akyayinza n'obutafuna tikiti okuggyako mpozzi ng'asangudde amasanda mu ngalo. Pawulo kino kyamulema okutegeera. Nalwanga yalaba alinga afuuyirira endiga omulere, kyeyava amugamba nti ssebo, lwakuva Bulaaya naye okuggyako nga kakapalaga kali okakwanga siringi nnamba nga bbaasi tennajja, ettikiti ogifuuye mu ŋŋombe. Pawulo yeeyongera obutabitegeera. Okusooka olugendo gye yali alaga lwali lwa siringi emu, ate endala kapalaga gye yali yeetaaga yali yaaki? Ate ebyo nga bikyali awo, Pawulo ne kapalaga baali bamanyiganye bulungi. Kapalaga yali tayigangako yadde eya A, olwo obwa kondakita yali abubbyewa. Awo Pawulo we yawunzikira endowooza ye nti oba byanguzi bibasaze, nze nasoma era ebyenguzi nsobola okubiwona era n'okubiwonya ensi yange. Kyokka bba abangu yabalaba nga beeyunira kapalaga, ye n'aguguba. Kye yakola bbaasi bwe yajja ne yeesooka ekifo ky'omu maaso, era yali agenda okuyingira, kapalaga yali yayingidde dda kwe kumuboggolera nti wattu muva Bulaaya, zino si z'e Bulaaya, wamma kizitoyingira.
naawe Ssenyikiti, ate Ssenyikiti azzeewa? Otyo naawe Luberenga, mwattu muva Bulaaya nakugambye dda nti sooka owe bano omukisa. Ezo z'empisa? Luberenga oyingidde? Kyagulanyi. Otyo naawe mwogera Luganda. Wano omukyala Kaleekezi kwe kuvaayo. Yali alowooza nti ye mwogera Luganda yekka, naye Kapalaga yamulaba nga ndabi n'amubwatukira nti, ate ggwe muka Kaleekezi ojja oleekeeza biki? Ddayo gy'ovudde. Olwamala ebyo nga Kapalaga akoona ku kide, baasi nga yejjawo. Pawulo ne banne yabalekera kire kya nfuufu. Pawulo yalaba bituuse awo, kyava yeegayirira ow'akagaali era ye yamutwala ku kibuga. Bwe yatuuka e Kampala yagenda neyeyanjulira mangu eri ofiisi eyali amusuubizza omulimu ng'akyalina Bungereza. Pawulo bwe yatuuka mu ofiisi bamwetaagisa okujjuza ffoomu esaba ekifo ekyo. Bamulagira nti ffoomu ezo ziri mu ofiisi namba 8. Mu namba 8 yasangamu omusajja atuludde ng'asoma amawulire. Bwe yamulaba n'ajja bugaalubindi bwe obweru ku maaso n'amubuuza oba ayinza okumuyamba. Ko Pawulo nti, weebale nnyo, kyokka bantegeezezza nti nnyinza okufuna wano ffoomu ez'emirimu. Awo omusajja mukulu kwe kunyiga ku kade. Amangu ago neefubutukayo omulenzi embulakalevu yali ayambadde essuuti ya kawunda. Musajja mukulu yamutemyako ngeno bw'amulagira nti, oba ffoomu ddi zikyaliyo, omwami ono muleetereko 2 wattu. Ko omulenzi nti, ezo kasooka nga ziggwayo byeya n'ebisiibo ssebo. Mpozzi omwami ono alidda ku bbalaza. Olwo olunaku lwali Lwakusatu. Omuvubuka ng'amaze okukabatema, bw'atyo kwe kubakuba akabina. Ng'amaze okubulirayo, ofiisa oli yali asigaddewo yalaba Pawulo tawuuna kwe kumugamba nti, mpozzi singa otabulayo kacaayi mu Abazungu ke muyita tiipu, mpozzi omulenzi twandimwegayiridde n'ayongera okwekukula. Pawulo emmeme yatandika okumusinduukirira. Yali ayagala okulaga ofiisi ono ebimufaamu naye yalaba taasobole kwekaniikirira, kwe kusirika era teyaddiramu ddala, wabula yafuluma bufulumi. Mu mwoyo gwe ng'amanyi nti kasita ne bbalaza muco. Naye abaamalako bw'atyo oluggya lwa ofiisi kwe kusisinkana munne Balamu Kabango. Balamu ne Pawulo baali basomera wamu mu masomero amato era naye Balamu yali yeeyongedde waggulu. Kyokka nga ye diguli ye yagifunira Makerere. Naye yali azze kusaba mulimu. Nga bamaze okugwangana mu bifuba, Pawulo yamukiramu byonna. Ko Balamu nti, okiro nnindako awo. Balamu nga yeekuba ofiisi okutemya n'okuzibula ng'empapula ze nazo. Yajja n'ezize era n'eza Pawulo. Pawulo yaddamu kukungiriza nti, mwana wattu osobodde otya? Ko Balamu nti, ono Kampala, wabula nkwagaza siringi 10 ze mpaddeyo. Pawulo kataagana okukwata ku mpapula, si lwakuba nti teyalina nsimbi ezaali zimusaliddwa, naye ye ng'ebyenguzi tabyagalira ddala. Naye aba akyali mu kutootoomera, n'ajjukira nti olunaku olusembayo okuddizaayo ffoomu ezo lwali Lwakutaano. Yali ebula olunaku lumu lwokka. Kwe kukwata muka Waligo n'asowolayo ssente n'azikwanga munne. Bombi baayawukana nga buli omu ayagalizza munne emikisa ku interview. Wabula ye musajja wattu Pawulo ne ku interview teyalinnyayo kubanga erinnya lye teryalimu ku ago 10 eddamba agaalondebwamu okutuuka ku interview. Kyokka manager yamukwatirwa ekisa n'amuwandiikira bw'ati, omwami Pawulo, ssebo nsaaliddwa nnyo okukutegeeza nti akakiiko akakwasibwa emulimu gw'okulonda anaatwala ekifo kye wasaba tekasembye kusaba kwo. Kyokka twebaza okujjumbira kwe watujjumbira. Nze omuweereza wo omwesigwa. Bakigamba dda nti ekigwa ekimu, n'olwekyo Pawulo teyaterebuka era yeeyongera okusaba mu bifo ebirala. Mu butuufu yasaba mu bifo ebirala 13 era byonna nga omuweereza we omwesigwa amuddamu n'okusaalirwa kungi obutasobola kukkiriza kusaba kwe. Mu kiseera kino Pawulo yali atandise okusereba era ng'asotya busotya. Empale zaali zitandise okumusagala era nga n'ebitogi by'essaati bitandise okuguba. Abantu baali batandise okumuyisaamu emimwa nti osanga n'okuyita teyayita. Muwalimu Zaakaliya ye yasinga okusesa abantu ng'agamba nti, anti mmwe bamuva Bulaaya temubamanyi. Nze nkubuulire oluusi bayinza n'okuba nga baleetayo mutwe mwereere. Haki ya Mungu, nze nalabira wano ku mutabani wa Haji Nantalaga. Ekiseera kino kyali kya kyeyappereketya.
Pawulo olw'okuba engoye zaali zimusagala yayambalanga n'ateekako n'ekkooti anti baalugera dda nti nnyonyi ntono. Kale nno omusajja wattu bwe wamusanganga ng'ayegeetanira mu ssuuti ye emu bwe mummululu ne weetamwa okugenda e Bulaaya.